naddala abakulembeze baffe batwala mu gavumenti okumanya nti enfuna y'abantu mu kiseera kino egootaanye nnyo. Oluvannyuma lwa covid ekonomi tennaba kutereera, n'olwekyo abantu bangi tebalina ssente yadde okuyimirizawo famire zaabwe. Ate ekirala ekisingira ddala tebalina ssente okutwala abantu baabwe mu malwaliro nga balwadde, era abantu abalwadde ne babeera mu malwaliro okumala emyezi nga 6 naddala bannyinimu bagenze okumalako emyaka egyo kubanga Mukama ayambye ne bawona, oba ate nga tebabatutte nga famire esigadde nga njavu nnyo. N'olwekyo kakati ensonga ya school fees ejja mu kiseera ekizibu, famire nyingi nga zirina obuzibu bunene nnyo nnyo mu byenfuna. Famire nyingi kakati naddala ezo ezipangisa tezisobola kusasula rent, tezisobola kujjanjaba abantu baazo, n'okusingira ddala tezisobola kusasula school fees. N'olwekyo nze ng'abadde meeya mu kiseera kyange ngamba nti amasomero gano aga UPE geetaaga okuteekako nnyo essira. Gavumenti erina okugateekako ssente nnyingi okusinga gebadde ziwa kaakati, okusobola okulaba nti fasilite zaayo zigaziyizibwa, ebizimbe bigaziyizibwa, ate abasomesa ne babeerawo. Abantu baffe ababadde batwala abaana mu masomero ga private ne baba nga basobola okutwala abaana mu masomero ago naddala batasobola school fees za private. Kakati ate abazadde mbagamba ki? Abazadde mbagamba nti embeera gye tulimu olwaleero n'eggwanga lyaffe litambula n'ensi bw'etambula, kijja kuba kizibu nnyo omwana wo okusobola okubeera mu ggwanga lino nga tafunye kusomesebwa okwetaagisa. N'olwekyo kwongera kukola kyonna kyonna ekisoboka okufaabiina mu ngeri yonna yonna esoboka osobole okusomesa omwana wo. Ate n'abo abalina amasomero bagamba nti mumanyi nti abantu baleeta abaana mu masomero ng'ebirala byonna babitadde ku bbali. Abamu batandise n'okutunda plooti zaabwe basobole okusasula school fees. N'olwekyo baba nga bazze gye muli nsaba mubeere n'enkola eyo esobola okutegeera nti abantu bano abaleeta abaana abazadde baabwe tebalina ssente, balina okugumiikirizibwa. N'olwekyo gezaako okubagumiikiriza. Bw'aba asobodde okuleetayo ekitundu, sooka okkiriza ekitundu ate ne ssente endala agenda azinoonye asobole okusomesa omwana. Naye nga gavumenti, kubanga kino kibakakatako, gavumenti kibakakatako olaba nti munnayuganda yenna afuna okusomesebwa at least okulungi, kubanga bw'atafuna kusomesebwa kulungi ate era ne insecurity eggwanga lyegenda okufuna agenda kuva mu abo abatasobodde kufuna mukisa lwa kusoma. N'ekirala ate abo abasomye nabo beetaaga okulaba nti nno bafuna emirimu. Kati n'olwekyo gavumenti erina okutunula mu nsonga ezo eza job creation. Si kino kyokka kyetuwulira ti nno ekya Paris Development Model oba n'ebirala, naye okuteekawo embeera esobozesa abavubuka abaagala okuteekawo emirimu gyabwe okusobola okugizimba. Ekyokulabirako twetaaga okubeera ne banka ez'enjawulo, nga banka esobola okukwatagana n'ebyobulimi, esobola okukwatagana n'ensonga z'abo abavubuka abaagala okuteekawo emirimu gyabwe, neba nga baweera ddala ssente, ate n'okulondoola nti abo abantu abo abaweereddwa ssente bajja kusobola okuteekako abalala abavubuka abasobola okukozesebwa ate nabo ne bafuna ssente, ate n'oluvannyuma nabo ne bateekawo emirimu. N'olwekyo kintu kiwanvu naye ng'ekisingira ddala ekisookera ddala gavumenti eteekwa kuteekwa mu bajeti yaayo okwongera ssente mu masomero gano aga gavumenti aga UPE aga USE, nti abantu baffe basobola okuteekayo abaana bangi ate basobola okufuna okusomesebwa okulungi. Ozaawo wekisaanidde okutandikira okusobola okusobola ensonga eyo. William Conn High School. Yeah. Okay.
naye nga tekivudde mu kuba nti obagaanye okujja naye nga totegedde lwaki tebaki omuzadde takubuulidde n'omwana takubuulidde gwoli wanaolidde kati n'obeera awo ajja aba tajja ate nga poliisi ya gavumenti omwana waliwo ebbanga eggere bwe lisukka mumubala nti yavaamu mu ssomero kati muba mumaze omuwanduuko wayiseewo omwezi naga nti ntuuse pulezidenti sa obaye ate kati gwe pulezidenti sa ekyo kijje kuki gawa kusomooza kunene nti abamu beebulankanya nga tebategedde ekyo nti abantu okuyiiya amagezi okubeerawo mu mbeera yonna life skills nti skill yo genda okukwata embeera okugyaŋŋaŋanga gwe n'oli gw'omusuubira okugikuyambako skill eyo ekyasomooza naye ffe watugenze tugikolako abazadde bajja wano ne bagera ne baagadde netuwuliriziganya ekigwe then ekirala kati mpozi ebyensomesa abaana bwe bali bangi nabembagambye abaana bwe bali mu ssomero bangi ebibiina bitono bijjudde n'ebitabo bitono ate n'ebiriwo olwokuba tubikozesa so frequent ne gavumenti byatuwa sipiidi kwe byononekera nayo nene wear and tear kati ogeza ng'olungereza tusoma olungereza buli kaseera kati ebitabo byemba nabyo omwana omu yayuzaamu olupapula ebirala bikaddiwa wear and tear normal wear and tear olwokuba nti bikozesebwa nnyo kati ate nga akasente akanaabiddaabiriza olugula ebirala nga tokolaki tokalina naye nga tulina okwongera okubeera maaso nga tusomesa kati ebikozesebwa ebyo bisoomoozamu naye nga bwe nagambye nti bwetegeera ekisoomooza oba oli ku kkubo erigenda okukyaŋŋanga tusala amagezi gonna tukolagana n'abo abatuwagira okulaba nti ebisoomooza naffe tubisoomooza. Kalisha mukadde naye tetunafunayo ajja wano kugamba nti agenda kwewandiisa okuddamu ebigezo ebyo so tugitunuulidde enteekateeka webeze nga ntongole ya gavumenti ffe omulimu gwaffe kuteeka mu nkola bwe bajja nga tutegeera modalities tutegeera ki kye baagala tukole tutya era ddi kasa tukitegeera ffe ng'abakozi ba gavumenti kikakatako kuteeka enkola eyo mu nkola gitwala mu maaso ffe tulindiridde ajja yajja naye ekyomukisa omubi wabeerawo ebiseera by'okwewandiisa ebiseera ebigere tetujja kulinda paka naye nga ffe tulinze anagira mu biseera nga n'ebisangizo byebyo tulunga tuteeka mu maaso tugenda mu maaso n'enkola ya gavumenti omanyi bagamba omuganda agamba entasiima ebikola ki ebulagi watwebaza gavumenti nti efubye okuteekawo ebikozesebwa naddala mu bitabo ebya curriculum empya efubye wadde nga tugikubira omulanga ebitabo ebyo byetuwa byongere okubeera nga bikwatagana n'omuwendo gw'abayizi abali mu ssomero. Twebaza era gavumenti okuyita mu mukono municipal council batukoze bulungi ya municipal council town clerk ne ttiimu ye tubebaza ne meya batukoze bulungi tubadde n'okusomoozebwa ebibiina tebitumala abayizi bangi binaki ate we batuula tetulina naye municipal council etuwadde desk kati eziwera 200 ng'etudduukirira okulaba nti abaana b'eggwanga balina batuula so tubebaza entasiima ebulaagiwa kati bamala okwebaza n'ogamba era tukola ki tusiima bwongerwa ne ku birala bino batukwatireko naye nga tuli basanyufu nnyo le town clerk ne ttiimu ye ne meya olwa desiki ze baatuwadde. naddala aba gavumenti bentwala ennyo okusinga eno bensinga okulambula ku lw'abantu ba bulijjo tulinamu emize gyaffe ng'abakozi naye omuze ogusinga okubeera omubi gwe muze ogw'okwebulankanya ku mulimu
kubanga gufiiriza abayizi ne gavumenti okutwalira wamu. Abakulu b'amasomero tumaze obbategeeza okutuwa amawulire gonna ku muntu eyeebulankanya ku mulimu okumala ennaku 3 nga talina nsonga gy'awadde, tusobole okuleka nga tumutwala mu lukiiko olukwatisa empisa akangavvulwe. Era tubasaba ab'obukiiko, maye amasomero galina enkiiko nnyingi, naddala olukiiko olwa School Management Committee, olukiiko olusinga obukulu ku ssomero. Tubasaba enkiiko ezo zikole, enkiiko ezo mutuwa amawulire tusobole okuba nga tuteeka mu nkola emu ku bimuteesezza, tuleke nga abaana baffe tebongera kufiirwa nga bwe kibadde. Tusaba abasomesa tubakubiriza mwe bwe tutaddemu amaanyi, mwe musingi gwaffe okuyitamu kw'eggwanga lyaffe kuli mu mikono gyammwe n'abaana. Tubasaba mukole omulimu omutuufu ogugwanidde olw'obulungi bwa disitulikiti yaffe n'eggwanga okutwalira awamu. Tuli mu kuteekateeka ku mitendera egyo. Bwe tumala wano eya disitulikiti tugimaze leero, ate tugendagenda tutuuzeeza eggombolola. Kuga buli omu amanyi twagala amawulire kutuuka ku muntu nga Kyambika nti ate nze bangwiridde bugwizi. Nedda, zijjukira nga twakava mu COVID, mu bizibu bye twafuna ng'ebyagwa ku ssomero St Andrews Kabimbiri gye baatemula omusomesa n'abayizi ne bawa obunyazi obwabeerawo byagwa ku Latifa. Twatuuza security meeting yakulemberwa RDC nga tutudde ku ssomero St Joseph's mu 2021, ne tusalawo ne tubawa ebintu 16 ebyalina okuteekebwa mu nkola okulabika nga ekisulo kibeerawo mu mateeka. Era ebintu ebyo bye bimu lwaleero Desi bye bagamba, naye tulinayo bannaffe babiteeka mu nkola era bo bali bulungi. Just kwongera kubaga kati mudde ku kino so assessment gye tugenda okukola tulabe nti gwe kino okirina kati osobola okuteekawo kino okimaze osobola okuteekawo kino bwe kityo.